President yafuga kuno General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ngali wamu ne Mama Janet Kataha Museveni basiimye omugoba wa boda Abdul Katabaazi ngono bamuwadde omudaali okumwebaza olw'obuzira bwe yalaga bwe yatayiza abazigwa abatta omutaka Engineer Daniel Bosa ngono yeeriga nabo okumala ekiseera n'oluvannyuma n'akuba endulu eyasomboola abatuuze abakakkana ku bazigu bano ne babakuba okukakana nga basseeko omu nga n'omulala akyali mu ddwaliro Mulago apookya na biwundu. Ettemu lino lyaliwo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi oguwedde ng'abazigu bano balondola Engineer Daniel Bosa okuviira ddala emukono gye yali ava okusisinkana ab'ekika ky'endiga nga bwe yali atuuse okumpi n'amaka ge ng'anaatera okuyingira geeti bamusindirira amasasi ng'ali mu mmotoka ne mukyala we wamu ne muzzukulu we. President Museveni ayambazza Katabaazi omudaali gwawa abazira ababa baliko ebyamaanyi bye baba bakoledde eggwanga lyabwe nga guno gumanyiddwa ng'ogwa Nalubaale ng'omukolo guno gubadde mu lutuula lwa kabineti oluyindidde mu maka g'obwa President. Katabaazi mukozi mu by'amazzi oba muyite plamba ng'okwo kwagatta ogw'okuvuga boda mu zooni ey'ekikandwa ekiri erungujja mu division ey'erubaga ng'ono alambululidde President Museveni ne baminisita engeri ye ne banne gye balondolamu abatemu bano okukakana nga babakutte. Asiimye President Museveni olw'okumusiima n'amuwa omudaali gw'abazira ate n'afuna n'omukisa okumusisinkana. President yo n'amusiimye era n'amwozaayoza olw'ekikolwa eky'obuzira kye yakola. Okoze eky'obuzira naawe ofuuse omunansiko nganze. President era asuubizza nti waakusiima n'abagoba ba boda abalala abayambako Katabaazi ne basobola okukwata abatemu bano. Ne gurupu yammwe ya boda zammwe ngenda kubayamba kubanga mukoze eky'obuzira. Nze Anet Namatovu ku lwa KSTV agaleero.